Yes, sir. Breaking news ebya Alien Skin tebinaba okugwa Bajjo awera tino mpaka lwe batuuka mu kooti lwanamusonyiwa nga seekyo tasobola musonyiwa ajeyo empapula eziraga nti Alien Skin agenda kukwatibwa ate wamu n'ebya Ibra. Ino video mbadde nsaba okampeleka like gwe natana jimpeleka like cause ino video mbadde nsaba enjagala etuuke eri abanene ba Nup eri n'abanene ba Fup cause ino information eri very vital yinza obutakuyamba leero nene yamba abaana bo oba emikwano gyo. Kale katuyongereyo na mawulire gaffe aga leero. Olunaku olw'ejjo Bajjo poliisi yamaze ne muyita nga mujjukira bulungi nti bamaze ne basiba oyo mukumi wa Bajjo oyo akola ku Rushing Bay bamaze naye ne bamusiba. Bajjo yakitegeddeko n'addukirawo ku speed yatuse ku poliisi anasanga nga Alien Skin gwe banoonya imagine ate nga naye yamaze dda okugulawo omusango ng'agamba tino Bajjo yamukozesaako ezo zi pepper spray yabeeranga tear gas okisegeera ekintu ekyo. Bajjo n'agamba tino nze tear gas gwe yakozesa yalinga wa self defense era ne baagala omusango gwa Bajjo ogwa mada ogwa attempted mada ogwa kina kyezo byonna Alien Skin byakoze ku Rushing Bay nga baagala omusango gwa malicious damage Alien Skin gyatadde ku Bajjo yebeezi counseling. Mukimanyi bulungi tino obanga nange nina omusango gye nina mu kooti nga nina kugwe naawe ng'olina omusango gw'olina gyendi tusobola counseling emisango gyaffe fena ne tuyesonyiwangana. Ate ye Bajjo n'agamba ntino ye tagenda bikkiriza era mwalabye bulungi tino omutabani wa Kafeero mutabani wa Kafeero we promoter yavuddeyo n'akola ki ng'agezaako okugera ne Bajjo ng'agamba Bajjo bannange sonyiwa Alien Skin biki ebyensonga ezo z'abavubuka ate nga mukimanyi bulungi nti Bajjo mukyokusonyiwa Bajjo nga tamala gasonyiwa abantu okisegeera ekintu enyo nga nyongera okujjukiza Haji Miti walinnya okulombereddwa gwe nanga oyina ebizibu nga namba eri awo esembeyo 15 mu inboxing yakuba kulombereddwa ebizibu birenga bitera abawanda jaze bagamba balina jaze zero original nabo osoba inbox nga sawulire Bajjo birenga nkomawo n'ebirala. Mukulu Bajjo kulika ekomera ate bannasibako badde nkola statement yalinga file ogenda mu kooti nawana bali pootiza omusango ne bampa pooti nenvayo kati ngenda wakakunaabako ne bakuwabidde gwakyate Ngampabidde kwa common assault. Kabaye badde common assault. Asomeko. Common assault. Yes sir. Ate gwe Alien Skin wabadde muwabidde gwaki? Malicious damage, criminal trespass, assault. Ne criminal trespass, malicious damage, assault. Na attempted murder. Yes sir. Kati biwedde bite mu ndeeyo fayiro bagipulepenga agenda wa state etuvuddeyo omu akoze fayiro ye tuzirese ku poliisi nazitwala wa state era omusango ogenda mu kooti saagala gwogerako nyo gosinga kuwagala Alien akolere ki sirina kyajagala kunkolera njagala kumanya twaita order from above mumala mu fujjo namulaga nti ze Bajjo ndi malawudi simanyiire oyagala musiba mugambe njagala mumala mu fujjo ngawe nali mumazeemu saidi ya street ne saidi eno njagala ndi mukoleki mubagunjulira aterera afuuka omwana omulungi mubaddeko mu kasenga akamu ababiri temwogeddemu ne Alien mubimala tetunabeerako mu kasenga mu babiri wali babaddewo abantu bangi ng'abaziba emisango ffenna bitulemye okumala kuba sina kyemmala naye amateeka galina okubimala so kati okomawo ddi komawo ndoza munaana leero munaana nkomawo wiiki ejja kale omulabi wa Bukedde olinako omugamba omulabi wa Bukedde abantu bawansimbe baze mwena abambeereddewo n'abajjo ababadde ku sayidi yange n'abaze ku poliisi mwena masuubiza obutabavaamu paka kufa ndi wammwe paka lwendifa kubanga omukwano mundaze mungi nyo simanyi lwaki mugundaga naye nja kusasulira omukwano ogwo nga mbayirawo omubiri sijja kubanga kazi bwebaswiri nga nabayirawo omukajja omwana owammwe amanye ennaku yammwe baluma ate alawanirira enkyukakyuka ali ku mulamu amen. Alright, ebyo bya Bajjo wamu ne Alien Skin ate omukunja tasira naye yavuddeyo olunaku olwaleero n'atabukira Alien Skin agamba Alien Skin byonna bikole naye tuddamu okuteeka family ya Bobi Wine mukamwako beera nga gwe bwoli naye bambi togezanga oyogera eri Bobi Wine ebibi Bobi Wine mukimanyi bulungi tino bukyanga baawo tavanga waawo n'akola kinalumba Alien Skin
oba namwogerako ekintu kyonna. Nagamba nti no era Alien Skin badde bamwogerako kozi abadde takola ki taddamu Bobi Wine nga embwazi oba fuba foot soldiers ba Alien Skin badde baddamu ani badde baddamu Alien Skin ame badde baddamu Bobi Wine banga bavuma Bobi Wine kyova olaba abasinga bangawola omukunja ba Sammy the Mighty Family badde tebalumba nabwani Alien Skin badde balinze Alien Skin abeyo ayogere ekintu ekibi eri Bobi Wine nabo baberenga bakola kinga bamuluma so de endowooza ya mukunja tasira lenga komawo n'ebirala. Ndabye video eno Alien gye yakamala okola ng'amanyira Bobi Wine era yesinza okuzinkuulako 5 and I am feeling a lot of painful. Nenjijukiramu akaseera kali Alien Skin kubanga Alien Skin and Bobi Wine they were great friendship bali ba mukwano nnyo. Bobi Wine ng'akoneramu Alien Skin ne Alien Skin nga wabeera ku bivulu bye bambi awagana ayisaawo pulezidenti waffe. Ebintu byatandika mu ngeri ya lusaagiriro nga ffenna tulaba byava na mu bawagizi tebyava wa pulezidenti Bobi Wine. Abawagizi ne batandika Alien walya totegeera ebivumo ne bifuuka ebivumo naye nga omanyi omuntu w'omuvuma naye atuuka okunyiiga kya buntu naawe avuma onyiiga. Alien essaawa eno atuuse ne ku level nti takyawa principal kitiibwa asobola omuyisa mu kamwa ke nga waayagala mu ngeri y'olujeregerero n'ebifaanana bitya. Nfunyemu ako okuyiga kangu akalowoozo. Mikwano gyaffe abamu abali mu struggle sijja gamba bali mu struggle kuba Uganda ffenna tuli mu struggle tebakulimbanga ne waba Kaguta ne waba Museveni yeebuzaabuza bwebuzaabuza akaliro ke tuliko naye kaaliko wano ffenna tuli mu struggle. Naye kino kituwa ekyokuyiga oluusi ebivumo bino bye tukozesa obusungu buno obungi buyinza otugobako abantu betwandyetaaze mu struggle nga loolo yaabwe gye baplaying oluusi naye amaanyi mu esinga n'ey'abana abamu ng'akoma ku social media kwokka ku ground tolimulabayo. Naye ng'obusungu bw'okozesa ovuma n'okugamba kubansi ogamba ddala ani alina obukakafu nga Alien alya nga tuvudde mu bye tuwulira ku intaneti naye leetayo kiraga nti wuuno alidde kati oluusi n'anyiiga naye ng'omuntu n'atufuukira ekizibu n'atandika otulumya emitwe naye ng'oba oli awo singa twamukwata bulungi oba ne tutamuwa nnyo budde kumuvuma yandibadde part of us nga tulwanira wamu okuseseetula ekizibu ekinene kubanga nze Alien si ekizibu kyange nze ekizibu ekyange ng'omuntu omu ye Kaguta era nze ekivumo kyange ekipya kye nayiiza sisobola kivuma Alien nze ebivumo byange biriko nnyini byo akuba kale wano mba mu kamera mmutyamu nko kayala basobola okunona wano ku kitebe 5 tebiba byange engeerabye ebyo 5 sema byenjogedde bikwatagana era omutwe gwange nawe mugumanyi King Shiba Merikendi X wa King Shiba.